Tusubwe ekiddako ku AC Media UG. Lwaki omukazi Eyazalako Bizibu Byerere wano wammanga abasajja b'ennaku zino agamaanyi tebagalina buuza lwaki nze sigenda ku ngenda bawa scenario zigenda kuba ttaano katandike n'esooka ese sigenda kufuna mukazi nga yaliko mu bufumbo n'abuvaamu ne mukwana nakkiriza ne tubeera ffena nabo naye mu bufumbo abakazi bano mmwe kambabuulire abakazi tebakyawa gojja ne laavu ye tajja na laavu ajja na bubudamu oba okitegeera laavu bw'ebezze eyinza kujja luvannyuma nnyo well and good ajja ng'alina ebintu by'ayiseemu nti ne bw'onoomukolera ekirungi agenda biteeka ku minzaani ne bw'onoomunyonyogera mu nkwakwa wano oba mu ki alaba byonna baabimukolakola dda n'obusimu bwafa oba okitegeera nti gw'olimu senkakola ngazzeemu oli ku mubiri olwedde omukolemu ate esika nkikubuulire wano ku kamera teri aliwa value second hand bino temwagala kubiwulira naye teri agenda amaana n'eddoboozi nabulime Esther wano ku Talk with SC ku AC Media Uganda kubuuzaako gwe nawe osinza okubanga otwala thank you so much okola kyamaanyi okubanga otwagala n'otwagala era n'otwagalira ddala thank you so much mbuuzaako mikwano gyange baganda bange ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo abatulabira kubanga kati wano ku AC Media tuba tufuuse ba Luganda ba mikwano n'ebintu ebirala bambi mbeebaza mikwano gyange mwenna banjagala abanjagadde okuva ku one subscriber paka wano wetuli thank you so much mukola kyamaanyi oba mpya kweno channel please subscribe like nga commentinga era onyigene kade so that ofuna notification buli kaseera njagala okugamba nti tukwagala nnyo feel free wegatte ku family eno tujja kusanyuka nnyo ng'otwegaseeko naye nga bambi mwena mikwano gyaffe abatulabira mu nsi ez'enjawulo bambi tusiima abatulabira mu nsi naddala zino eza Gulf countries ng'oli eyo otulabira Qatar otulabira Dubai otulabira Oman Bahrain Saudi Arabia bambi ng'otwala obudde bunoga you know what nokulaba show yange nakulaba omanyi wano tuteeta abantu bangi wabeera wabagandi nokulaba Douglas tolaba comments zibeera yeah so guys thank you so much ate tugendako mu Europe bambi mikwano gyaffe thank you so much abatulabira mu nsi ez'enjawulo mu Europe abatulabira mu USA abatulabira Canada thank you so much Julie Love thank you so much for being here Brenda Dubai thank you so much Nambiru Ann Point Media Edward the Great ni omulala ani gwe siyogedde Senyonjo David thank you so much Fahad Sebulime Douglas Freeman mwenna bambi thank you so much Halisham n'abalala bambi Lilian Nakajeri bambi webale nnyo okubeera ku mukutu guno Ajara webale nnyo okubeera ku mukutu guno Nuru webale nnyo okubeera ku mukutu guno mwebale kutwagala mwebale tulaga mukwano mwebale tubeererawo yes Prince mwebale tubeerera mwebale kugamba kuwagira nkola ya AC Media bambi tusiima n'abatulwanira entalo kubanga namwe tumanyi gye muli thank you so much ate n'abatutwagala namwe tumanyi tubasabira Katonda abakyusa emitima gyammwe tugenda kubeera bakambwe nnyo olunaku olwaleero tubaagala nnyo tubaagalira ddala naye olunaku olwaleero tugenzeko mindset change era nga mbeera ne Douglas Ssegawa omukugu mu namawulire ate nga life coach speaker tusanise okulaba Mr. Douglas kambyeko gwentumira waliwo omukwano gwange twogera I'm soon joining her Bamita Mariam Ali Canada thank you so much for the whole assistance thank you so much Bamita Mariam is in Canada. Yeah, so you're soon joining her. Soon joining her. Nogenda ne mulabako but is my friend is my tight twogera nnyo ekireeyo webale nnyo nange nafunayo mu America namukwano gwange bamuyita Jonis ali mu America ne self made mwekwateko mayite okwata ku bigenda era ngambe Douglas don't panic noga chechi nagambye owange ngambe teweeralika ebyo bintu byangu process don't worry gwe kola kino wenkyaliwo just visit coming back period
mama njagala ngende konvistinge mukwano gwange munamawulire bamuyita tani adayina YouTube channel wano Tida Media Tida walemedde e Canada nandi wagenze kukyala walemedde Canada boleka bolabanga Uganda tekiggwanga osika embeera ogiraba ifrizi wonna kati embeera kati ebirooto tulina ebirooto kugenda osake oleete that is it anti tulina ebirooto tukuze twagala tubeereko ku ma TV radio kati ebyo tuba tugera bireka oba kati ne kiini kaliisa omusaala gwe naawe olaba teguggwa abantu be baresigninga ne bafuluma naye n'okwongezaamu ku ssente tetuganya zijjewa nga ne bizinesi z'abantu tezitambula naawe ebintu obiraba e Uganda nabadde ku live ya Newton Butela aba just ku TikTok on Sunday in the evening I was live yalina ekintu kyeyagambye n'agamba olaba eno embeera gye tulimu tulinga abali mu COVID abantu batambula yes but things are a bit stuck ebintu bizibu ebintu biganye embeera si nnungi oba okitegeera so awe wava challenge esi embeera si nnungi era omuntu bwabwaka ze muleka abantu bagende ebweru abantu bakole akomewo waakiri ave mu bupangisa ateekewo byaba ataddewo it's a bit understandable ebirooto bijja kutuukira bwekibanga kyakutuukirira esi ne bwona obulamu emyaka 5 nodda ng'ekirooto kyo kyakutuukirira kijja kubeera oba okiraba anyway mwe bali nnyo okubeera ku mukutu guno ne mutwagala ne tulaga omukwano thank you so much naye nga tulina Douglas olunaku olwaleero tugenda kukwata ku kinyusi adwanji mugenda kunyiigamu olwaleero naye mutusonyiwe lwaki obeetondera fe aba batuma obeetondera ggwe Douglas tugako gapo abakazi ebintu ebimu nga gwalina byeya ze kambyanjule na bulungi nga ntunudde mu kamera ajja okuwasa omukazi eyazaalako mitawaana mirerembe bizibu byerere ate yamuzaalamu yabaali kuki awo ngenda kujjawo kubanga naye yamuzaalamu n'amulekawo naye kizibu naye era kidoninga ku ye oyo omukyala abamulina mwekambabuulire nazzi kuno ng'omukazi eyazaalako bakirabanga ekivve virginity yali bagiwaniridde nga bakuzuule nti tolina mbeerera n'ebintu bituwaddewo mwe tugenda kujja tubikime oba mubizze oba okitegeera ebyembeerera kati byo byavaawo tukikkiriza esi lwaki katugambe ewaabwe w'omulenzi katugambe ewaffe kanegereze let me just serve as an example mama wange bwe mugamba nti omukazi gwe ngenda okuleeta yazaalako they become hesitant naye nze ndowooza abamini banga omuzadde ne bamama baffe abamu nabo bali eyo babawasa nga tebazaalako kati maama oyo naye tabafeeranga naye bamuwasa yazaalako ate nabeera mini thank you so much musajja kigwe yafuna yalina masculinity eye holding ekyo mwebaze mukama nti bamama mwe bagenda ofumbirwa abasajja abo nga balina that masculinity abasajja b'ennaku balina that masculinity nawo nga naye abaabwe bennyini babalema okulabirira oba okitegeera nga naye alina omukazi omu right naye amulemerera okulabirira alyoka alabire ziri empeekera kigenda kubeera kizibu lwaki omukazi yazaalako bizibu byerere wano wammanga abasajja b'ennaku zino agamaanyi tebagalina buuza lwaki nze sigenda ngenda bawa scenario zigenda kuba 5 katandike n'esooka ese sigenda kufuna mukazi nga yaliko mu bufumbo n'abuvaamu ne mukwana nakkiriza ne tubeera ffena nabo naye mu bufumbo abakazi bano mwekambabuulire abakazi tebakyawa especially ng'omuzaddemu omwana buli gy'anakoma okulaba omwana oyo ne taata we yamuzaalamu esi nayogerako wano obwenzi oba okwenda kwendowooza esi oyinza okuba oli mufumbo essaawa zino katugeze olina akalenzi ke wali weegomba naye kati siko olina mu buliwo olina muntu mulala nnyo
oba kitegeera taata w'abaana ayinza okuba yali mubi mubiri byonna ne museparatinga naye ogenda kufuna ddaaga waabwe ntandika okubatolinga naawe right oyina empeekerazo ziizo oyina brain damage omusajja oli byazza kutocharingamu byonna biri mu bwongo obwo esi tugenda okwana abakazi bano ntujja n'ensonga lwaki ngeza ekigambo ekyo ntujja tugenda okufuuna n'abakazi bano nga baalwala bati okwana omukazi oba ofumbirwa omukazi nga alina obulwadde sebe owasa omukazi nga yenna ali bwati nga mulwadde mu bwongo mbuuza lwaki omusajja oli byazaamukola tobimanyi musajja wattu kati agenda kukwata akuteke ku minzaani ile mwaba muli mu kaboozi agenda kukomparinga mulira esi nze bino nza kugamba gwebuuzaako abasajja bajja kubuulira ate mukama nyambye ne story zino zijja ne mbakazi buli mukazi bwe yeegatta n'omusajja omulala nga yali yeegasseeko abateeka ku minzaani kati laba ofumbiddwa omusajja ono ng'oyingire naye maka amapya otandise obba wewawewa ese obwo bwenzi si bwenzi si bwenzi ngoba okola kyekyo okwawawiwa ng'obeerawo omuntu I've met different people. I met a man 2 years ago ne twawukana ninkufunye just omuntu mwe tekikuliimu onona naye gundi ono mwagala naye bondage wegenda okuviira fe abasajja abawasa abakazi abalina abaana okugikutulawo nga yali afumbiddwako esi tuve mu bino namusanga ku kampasi netwafumbirwa netweryamu nenfuna olubuto okubreakinga bondi yoyo omuwala kwoli omulenzi kyangu naye bano ababadde abafumbo n'avaayo ese ebintu ebyo mubiraba ng'ebyokusaaga naye bimenya tebababuulira kiri munda ate esi katonda yatukola ensobi n'atukweka emitima bwe batoye bakugamba but there is a beautiful thing but esi ku zino scenario eno nga gye tuli mu kwogerako kati bizibu byerere kiva ku kikatika nkuyo neno scenario endala tugenda kudda wali esi osanga omuwala yafumbirwa mu maka gali ono yavaayo kati okunona obuyambi bw'omwana obadde okimanyi abasajja bangi bali mu maka gaabwe nga n'abaana be bali nabo si baabwe nga baagali amaka gali previous nanti agenze kunona buyambi bwa mwana bwakoma obuyambi bwa mwana jako n'obuyambi mwanonera omu obuyambi mwaddamu namwegadangako oba okitegeera ddaba bwagenda ofuna olubuto najja nze no scenario abagamba bino kojja wange kanasonyiwa mwogerako kati alina mu ddwaliro si kojja waffe abadde n'abaana 6 naye abataano si babe si bwe buva nti bwembujja obuta breakinga bataano bonna kyokka nga naamu bali ku campus ate era naffe kyetwewuunyisa era gwedde abaziba gali nti our family is very sensitive. Don't dare date a woman or marry a woman abadde mu bufumbo. Ebyo bizibu togenda okubreakinga bondage eyo kigenda kubeerera kizibu. Akyalina connection n'omwami oli babadde nabo okumala ebbanga kyekisooka beezaddemu n'abaana kati gwe olusajja lwatojja owuuba embaliga omukwanya akkiriza oba okitegeera ogenda gwa mu bizibu. Omuntu ono omufunye kibawukanyiza ne bali tokimanyi ate n'abasajja abasinga tebakibuuza. Yo wange omukazi ajja gamba okibuuza okole ki tebikukwatako. Bino mubyabusima mutugamba past is past, bygones are bygones. They are not bygones, they are present going. Oba okitegeera ekintu ekyo bino babibuusa amaaso but history will matters a lot in your relationship. Abantu abasinga totonooza by'otaalaba nga bigenda ku affectinga nze ani agambye mu marriage kankubuulira ebigambo bino. Don't things matter, they matter and a lot. Kati ng'akwana omuwala yazaalayo omwana omu mu mulenzi omu mu kyalo ekiboga eyo
amukwanye ku kyalo omuvubuka ze kibuka nga bamanyi apakudde omuwala ku muvubuka omuvubuka yali mwavu kati ye omuvubuka kojja wafe alina ssente injiniya mulamba kwata contract zirina omanyi injiniya bwe bafuna ssente ez'ekiralo apasudde omwana azze bakoze amuzimbidde amaka matiribona kajyawo kansanga wabeerawo kansanga amuzimbidde amaka matiribona buli kimu amukoledde edduuka lya diweya amwagadde kumbe buli mukyala bwe yagendanga eri mukyala ewaabe krisimaasi nga yeegatta ng'akomawo ng'amakinga sure neera yeegatta n'omwami we katawo pulaani omwana asooka bw'ajja pulaani ng'eruma oba okitegeera buli lwagendanga mu kyalo simanya nga pulaani simanya abijjako ese oli omukazi abadde n'amagezi mayitirivu ku ngeri gy'azanyeemu omusajja akubona mukaga yamuwaako omu yekka yali mu senior 3 abasigadde bali ku university omusajja abadde awerera abaana batali babe buli bw'abadde agenda nga waliyo asoggola buli bw'abadde agenda nga waliyo asoggola esika nkubuulira yakitegedde atya omusajja oli wadde mwavu ayagala baana be byatandika mu luvuuvuumo baana baziwaabo abagala kati bamaze okusoma gwe esika nkubuulire abakazi obanga waliyo etteeka kyava ku ki kino naye akizudde luvannyuma nga mikwano gy'omukazi gye gigamba ate famire y'omusajja kojja waffe ono nti omukyalo ono yali akyayagala omwami oli ekyamuleeta mu maka gano si nti yali ayagala nnyo ono sente oyo omukazi agamba yagezangako nnyo okwagala omusajja naye nga tamufiiringa ng'afiiringa oli oba okitegeera bwato kati y'akantu ge bwakazanya esika nkubuulire okubreakinga bondi n'omukazi ono abadde mu bufumbo kikaluba abadde n'omuntu we gwe gy'otobadde gw'ojja ne laavu ye tajja na laavu ajja na bubudamu oba okitegeera laavu weebezze eyinza kujja luvannyuma nnyo well and good ajja ng'alina ebintu by'ayiseemu nti ne bw'onoomukolera ekirungi agenda biteeka ku minzaani ne bw'onoomunyonyogera mu nkwakwa wano oba muki alaba byonna baabimukolaakola dda n'obusimu bwafa oba okitegeera nti gwe olimu senkakolanga zzeemu oli ku mubiri olwedde omukolemu ate esika nkikubuulire wano ku kamera teri aliwa value second hand bino temwagala kubiwulira naye teri agenda kubibagamba nze newe munankyawa kuba seetaaga kunjagala esi teri agenda kuwa second hand value kikyogezaako okutegeeza kubanga Douglas ogamba booti tulaba abasajja bangi nga basanze abakyala nga bambi bazaalako okitegeera era ne babalaga ne bakyusa obulamu bwabwe nga babaagalira ddala ne babaweera ddala ekitiibwa bwe bakyusa obulamu bwabwe ne bakyusa endowooza ese kankubuulire abakyusizza obulamu bw'abantu abo nga ddala ese omanyi lwaki nkugamba kino abakazi tebasalawo bw'oba ovudde ew'omusajja oli ddala salawo nti omusajja nvuddeyo abantu balowooza bwe njogera bwe nti muba balowooza mumugenda kuddayo muyinza obutaddayo mu mubiri naye ne muddayo mu bwongo ne myoyo esika nkubulire nyinza okumubiri omuli wano esinze ekyo si kyenfa wemba ndi naawe I want the whole you njagala wenna nga bw'oli. You're demanding for too much. No, I'm not demanding for too much. Esi njagala omuntu gwendi naye nga ddala omwoyo n'omubiri byonna nzaabirina naye nze ebyokubeeranga naawe ng'omwoyo guli walala. Si bwe mpulira nti eriyo olina kulowooza nti oli n'oli. Ndowooza obiwulira ebintu ate Esiteri kikyasinze kuluma nga muntu kwenda bw'atyo oba na muntu kubeera naye ng'olina mubiri ng'omwoyo teguliiwo. That thing is very painful. Naye ng'ebirowoozo biri walala. So that moment, you get that sweet moment, ng'omuntu yajjukira byeri ng'olina kulowooza oli osobole okuggusa ensonga ze. Thank you. Kati waba which name should I use? Mubiru. Kati olina kulowooza Andrew okusobola mubiri okulaba nti naawe obanga olaba omuyita erinnyaawo naye sikankubuulire omukazi eyazaalako lwaki ngamba nti mitawaana mirerembe bizibu byerere
ebintu byabwe tebiggwa, abaana ebirowoozo bye tebibeera settled mu bibyo, aba ayina abaana ye buli kyapulaninga ssente baana be. Laava eba yafaafaddanga n'obusimu bwafaafadda, okubusisimula kigenda kutwalira obudde. Kiba kitegeeza omusajja olina okuba ng'olina embala y'obugumiikiriza abangi gye batalina. Oba okitegeera agenda kukola ensobi mpitirivu. Kyo kiri ku basajja bakyala bokka oba n'abasajja nabo abazaddeko abakyala abasajja abazaddeko bo bangu because for them they decide. Okitegeera confusion wejja mukazi ono butasalawo we waviira ddala obuzibu n'abeera eno ng'alinaaga naago olw'okubeera ate jjukira omuntu gw'ozaddemu omwana. They don't just say that twekyaye tubitadde, si bwe guba. Ogenda beera naye ogenda kuba ne bondi n'omuntu oyo ne bw'oliba ogenze mu America. Abo balekerawo okwegumya balimba. Kati nze kankubuulira amazima, terayagala mukazi mukozeseemu. Era bw'osanga omusajja ayagadde omukazi wulira bw'osanga wulira esi oyinza obutakiza buliriza bw'osanga omusajja yagadde omuwala nga yazaalako kiba kitegeeza oyo omusajja talina bugumiikiriza wabula ye bugumiikiriza yennyini. Is not only patient but is patient himself. Bitwala obugumiikiriza ate oyo aba n'okwagala okwaddala. Njagala abakyala bangi bajja kujja mu inbox bajja kumbuulira story nti omusajja ono yanjagala n'abaana bange naye asiiba nnangira olw'abaana bange. Si be bangi? Si bwe guli? Esika nkubuulira omuntu okwagala ddala n'akwagala ng'akimanyi nti olina abaana n'akubeera n'abaana bo aba alina okuba n'ensigo y'obugumiikiriza. Ese okulabirira ekintu ky'otaalinamu mukono kikalubamu. Olaba nammwe kibakaluubiriza okulabirira abaana abaffe katooloffe. Oyo musajja ab'ekisa abatali bakopi. Nanti kye nkugambye. Abaagala ebyaddala. Esika nkubuulire ate nga be bangi. Ku mbeera eno ey'ekonomi nga bw'eri, esika nkubuulire kino. Okwagala omukazi ono alina abaana oba olina okuba nga amaaso go galamuza kisa. Kubanga tulaba bino ebintu byafuuse kajegere. Nti oli wano naye naawe abaana bo balina we bali. Oli wano twagala bazaddeko naye ate alina omukyala gwazaalamu abaana ate naye ali eri. So kati bino ebintu tulina obiddamu tubikola nga bajjajjaffe baabikola. Nati esinze njogera scenario eno. Lwaki famire z'abaana abalenzi tezaagala abakazi bazaddeko? Bizibu. Abaana mubatega olubbobo ne bafaanana abaana b'abandi kumbe si baabwe. Oba okitegeera bizibu byerere. Kikino lwaki nkuba ekintu kino esi? Abali eyo bakitegeere nti okwekuuma kintu kikulu. Obugumiikiriza ng'oli mufumbo no matter the turbulence eziguma. Oba okitegeera oleme genda ate mwe mulina engeri kyemu abakazi mmwe mulina ekintu kye munyiizizaako kye muyemulatinga zaalayo wamma obufumbo babuganye fulumayo ani agenda okutwala era bwe naakutwala nja kukukozesa. Oba okitegeera kiba kitegeeza nange bw'onojja mu bwange the same thing. So what you are trying to say nti n'obeera mu bufumbo olw'okuba olina abaana omwami newafuka violent nakyogerera wano ensonga ezinobya abantu ensangi zino si kubakuba nesijanga bakubira ddala esi nno be batono. Ennaku zino fida nkambwe, ennaku zino poliisi nkambwe. Nze nkubuulira nina keesi zendimu wano ez'omuwala omwali awo. Va kuona omulala ono gw'omanyi waliwo omulala ate ali mu inbox yange tuli mu kwogera tugenda ku meeting I think on Wednesday next week tugenda ku poliisi na ku fida. Baawe yamukuba eriiso lino ne liziba. Teriraba oba okitegeera naye baawe we yamukuba amulanga ki? Mbuuza amulanga ki? Baana. Omusajja ono abadde alabirira abaana nga si babe. Omukazi takyazaala oba ompulira mwana muto myaka 28 obwana bwe bubiri omuvubuka ono yamwagala
Omukyala tazaala oba kiki aluddewo nnyo okuzaala. Kale family planning zino zirina engeri bambi gye zikozezaamu omuwala ono bw'owulira bambi story ye oba okitegeera. Naye omuvubuka alabirira abaana abasabira abasomesa abakola ki. Naye omuvubuka ono obusungu kwabujja bakadde be bali na famire y'omusajja. Oyina omusakazi tazaala gw'obuteekamu ssente biki buli bwagamba ku ono agamba omuwala ye agamba omusajja yatazaala. Oba okitegeera kata we wava friction ne balwana we bava obuzibu ne balwana. Kakyogere ku kamera wano omusajja yenna akuba omukazi obwongo bwe bwabulekeddeawo okulowooza ne burizootinga ku kkuba. Bw'obutunira sitori y'oli oli omwana olabanga ensonga eyamunobye ewa bbaawe ennafu. Oba okitegeera omusajja ono gw'alina essaawa zino alaganga gwe yayamba obuyambi. Kyova olaba omusajja mwakajjalira n'amumanyiira. Yali ensonga ki? Ensonga oli gyawa omusajja yali akomawo leeti omusajja ng'ayenda nnyo. Mwani yabagamba obwenzi buyinza okukulesaawo amaka go yaleka amaka amalungi. Kati ali mu muzigo rooms 2. Segeeza n'obulwadde beeraawo ng'obulinze bujje. No, let me tell you something. Biki ebiva mu bwenzi byebyo naye okwekuumira naawe oba osobola okwekuuma. Douglas, let me give you an example. Nga ndagenda you're dating me. Amazima gali nti to dating for some good time. Actually ne tugenda mu extra mile to get married. Ng'okimanyi bulungi Douglas onjagala era ng'okimanyi bulungi toyendangako. Kale n'oyenze obeera ne protected sex. We got married, we have even kids, but tukeberanga we are HIV negative. Then time netuuka ng'okimanyi webaka na S yekka ng'okimanyi in your mind ne bakuzuula nti oyina HIV positive. Oyiri HIV positive. What do you do? Okay, let me explain this. See, if I told you are married, right? What do you do? First listen, if I told you are married, and the commitment of your relationship was very strong, right? Let me tell you something, Essie. Loving someone automatically means to love the dark part of him, right? Kati awo aba agenze mu paati ya kizikiza ddala omuntu oba omwagala okumulekawo ng'afunye obulwadde kwe bayita okwagala okwo ku ggwe. Kuntegerayo Essie. Ulira si mulekawo afunye obulwadde. That's what I'm trying to mean. Akusiiza obulwadde, what do you do? Kati wakusiiga obulwadde, you move and go. Do you know that there are people about becoming violent? Nga bali bufanga ne bagamba beerayo omusajja muleke beerayo kujja n'abeerayo. Yes. Omusajja n'amuleetera obulwadde. Are you aware nti wali abakyala abasse basajja abo walabayo ne incidents one yamutta ne bamugamba baki bamuse yasiga obulwadde bwa HIV. Why do you wait for such a moment? Kati gwe nga gwe muganda wo ne bamutwala eruzira nga mugamba beera bufumbo natta omuntu. How do you feel about that? I feel very bad. It's not really zibeerawo. Totatanga kuda mu regrets wali no kakayina but esinze kyengezaako otegeeza mweno point yeeno nti omuntu wange mwalemereddwa mulina okulagira amaanyi okuko bayita okwagala. No please. Oba okitegeera. No please. Esi mu bunafu bwa munno obufumbo awo buyimira waggulu. Oba okitegeera. Esi kankubuulire. Abasajja bonna benda. Waliwo ebitasoboka bro. Abasajja bonna benda. Naye ayenza atya nanti wuliriza. Omusajja kunnimba olw'okuba ofunye messages mu ssimu zange obikudde essimu yange eby'olugambo. Omuwala ono alaga yabikula essimu z'omusajja. Right? Zonna zizaali bbiri. N'asanga ng'akyatinga n'obuwala. Right? Ekyo ye ne kimuviirako ye n'anoba. Kati anobye ono omusajja sinti yali amukuba yamugamba ndekera abaana bange n'agaana. Oba kitegeera n'alyoka azuzulubbada obwana abututte afunye omusajja omulala omusajja naye kati n'okuzaala katazaala kati mwayimira waggulu mukubi amuli mumukuba. Esi kankubuulire gw'olabyeko ye mwana. Oba kitegeera. Esi let me tell you something. Ebintu bino kyabula mbagamba oba tuli ready kuzaala tozaalira ddala bireke. Bireke mbuuza lwaki esinze kankubuulire family ezisinga tezaagala abakazi bazaddeko mwe bawala mwe mbabuulira
bawala mmwe mbabuulira bawala mmwe mbabuulira kankiddemu No, to me what I think. To me what I think. Tuwawa ebintu etasoagana. Esirekera okukuliriza ekintu ekibi. Gwe manyi kyoli mu covering esi kyekino. I'm not covering up anything. That's what you are doing. Mbuuza lwaki. Abantu bano mujje mu kamera mubalage nti okufuna okuzaala mu basajja abangi something very bad. Abaana baleme kubikaminga comfortable ozadde mwoli nozaala mwoli esika nkubuulire mutatanyize emikisa gy'abaana bamwe nga mugenda mwegaddanga buli wamu olw'okuba Peter ayenze kogwe kogaveemu bw'ona ogenda nakuba to me I don't want you to the kyenjagala ebyo n'obyogedde. My point of view here is nti obwenzi buno bw'oyogerako I am aware ebisobola okuvaamu maasi. Mbimanyi ebisobola okuvaamu. People have turned to be violent. I know. Abantu basa abantu. I know. Nezo size ensonga ensonga ezivumirako obutabanko buno maka kati nafu nnyo. Akomyewo leete eyo nsonga. Ddala mazima eyo nsonga. Eyo si nsonga. Aha. Katabamu no bwe bawa. Teyangulidde Gomez simanya ku Christmas. Ezo nsonga ntono nnyo naye wawe ekintu kye njagala kiri ekintu ky'obwenzi ekyo mukitunulira lightly. Okay, let me ask you a question. Mukitunulira lightly. Ebivaamu biba bingi. Esika nkubuuza ekibuuzo. Bw'otuula ku statistics ze Uganda kati Uganda AIDS Commission yakafulumya ripooti yaayo. Ebitundu 64 ku 100 abakazi be bakyasinze okuba ne sirimu according to the population now. Ebitundu 34 oba kitegeera byasajja basajja nti batono mbuuza lwaki kiba kitegeeza kino kyekitegeeza mwabatamagula amangu n'abasajja batono kati tuyagala bafune 45% nga tebaliyo tekisoboka abada n'abutera basatu bana obulwadde butambulira nati lwaki gwe mwejajjatta mutyo nange kati mwekanenye mmwe lwaki mwegabanguza mutyo. No, it's not like that. It's not like that. Nati mwegabangula tudde mazima esi wakyaziriza wano previously episode eno eri kugundiyo kati saawa zino omwana agabanga bwayagala nedda eyo adenda si bwaguli nate ekyegeza kutegeeza kyekino abakazi beegabangula n'atalimu osanga omwana omuwala alina abasajja 7 bonna abawa. What do you expect? Anaamusiiga akawuka n'atamusiige tamumanya amusiba ez'enviiri mulala amugulira data mulala amugulira iPhone mulala amuvuga motoka mulala amugulira engato mulala asasula rent mulala. What do you expect? Mpulira oba kitegeera buli muntu agenda musiiga akawuka mu ngeri ye wali akamyusa emimwa wali akakozza wali akakola buli kimu wali akaddukanya oba kitegeera. But yes, to be honest waliwo ebintu ebimu nga abakyala kino obusungu lero obusungu bwa Douglas obuvira ddala ku ggumba wali ebintu yanyiza Douglas wakoze ensobi era wamma mulenzi nkusaba ena kino kisaba abavubuka bokka abalenzi don't dare date a woman with kids if you feel that you are uncomfortable, if you lack patience, if you lack maturity. Nedda kyagenda maaso. Don't. Just yaganye host okumaliriza show. Is a host. Tosa kungana kumaliriza show. Is it for 2 hours? Ezika kubuulire era mbinegayirira abavubuka mwembegayiridde. Bw'oba omwana w'abandi tomuwanirire ng'alina abaana be tomwagala muleke. Kisingako. Okusinga okubeeranga n'omuwala ono nga bambi omukinyo olw'okuba yazaalako. Oba kitegeera. Gwe mulenzi gwo bw'oba tonnabafuna that thing of maturity within you, you can't hold. Olaba obeera na muwala na mukazi atazaalangako n'akumalako emirembe kati ate oyo azaalako. N'omulaba naye. You have your own insecurities. No, the thing is you have your own issues. Esige bino ebintu si bya issue. Esika nkubula abasajja balyeze esi ngenda okwogera by the way ndwawo okulabikira mu camera. People also know it. Yeah. But nze gye mbeereyo esi ndi munnamawulire nze ekola research. I talk with men, I talk with women on a daily basis. Era ogenda okulaba nga buli muntu akuwa version yiyo ogenda okulaba nga ddala kihuukinga. Balina bo bami kyebatasobola kutegeera. But let me tell you something esi omukazi ono alina abaana ajja alinamu obambuyite butibu hamps bungi. Tegubeera muswete mwereere nti buli kimu kyogenda okukola ki okyogenda omukolera kipya. Aba yalaba dda tovola baakala n'amaaso oba kitegeera era ogenda okulaba abakazi abazaalako ababadde mu bufumbo for some time baakala dda amaaso n'ennyonyoogeze tebakyalina
era kyafa kimu ssente era ogenda okulaba ebiseera ebisinga nze noonya ssente olabira abaana bange tateeka musajja ono gwafunye mu picture ate si kugindekera ge mazimaze ese nkubuulira era bali bajja kunjulira abajja okunvuma manyi be bazaalako which is okay. I have no problem with that, but the issue is bakazi mwe mulekera bw'ofuna omusajja akuzaddemu abaana gwe wasalawo guma kuba bannange mulekera okutunya abaana b'abandi kyova ne famire ezimu tezibaagala kati lwaki twagala ku basajja bana abazaalamu ne babalekawo nanti busiru bwofe oba bakuzaamu ne bakulekawo sinze tukolera bantu kale kakusavingeko example bo bajja ekitondemesakola sho ese oba bakuzaalamu ne bakulekawo nze ddagala bwe bwenva eri siina musajja wattu mwana mama ngamba we are talking I'm coming there. I know that is nzija soko nzija tojja kundisa tojja kola ki tojja bakyogere ntya esi we bakuzaddemu ne bakulekaawo right it's not my problem, it's your problem and that guy that you dated binkwata kam innocent okitegeera ngeze okujjambulamu wa very innocent sagala tozireka tonchunye ebibadde ni relationship y'ebintu ebyagaana ate obireete mu marriage yange kyovula abazadde bafu bagambira otoleeta gw'omwana omute kikolesa omukazi eyazaalako kyekyaki baweddeyo ate nga kitovu tebannaggwayo ogenda kugamba omutima gwe gwagala nati kati omutima gwe gwagala making sure nti nkwagadde bambi please cleanse yourself you get notukeseranga n'omuntu ddala olina omukazi tokyamufiiringa yenna agubyegubye obusungu obujja kugumba oba kitegeera yenna aliko enkovu ziri omunyonyogera takyenyenya alinga lwazi esi kankubuulire tetuganye nesi kati waliwo ne bana abazaalako nga nesinabyo yaabwe bambi bakadeeti bambi yali mu high school olubuto n'alufuna maama we n'atwala omwana ye naddayo n'asoma oyo muntu mwangu nnyo kwagala lwaki bonde gye nyangu nnyo kukatinga off teyali mu bufumbo njagala munkwate clearly njogera ne bana ababadde mu bufumbo abo abakazi ababadde mu bufumbo bamenya otukeseera nga tolina nabo omukwata waliwo okuteeka eryanda eryokya wenna engalo zonna ziba zikuuma totereera na bulungi oba okitegeera because you lack that adventure. Let me tell you something, we married these particular partners to adventure ourselves, to explore ourselves. Naye bw'osanga oli nga na river Nile bajja exploringa dda teri kipe kyogenda kuzuula era ajja gwawo nga mugogo bw'omala taata ng'ogenda baba bakowu bazibu tebaagala kumanya oba okitegeera kyoba olaba nze nkubiriza abavubuka bw'oba tosobola mukazi yazaalako muleke bayitha kino bagenda kundaba bubi and they are going to judge me a lot oyo amanyi ki I know a lot and let me tell you something, families olw'okuba tezibagamba but they don't like you era baba bakwagala mukisa kyebalize mukama ti famire y'omusajja wadde olina abaana abalala ekwagala oba wa mukisa nnyo naye esi second hand teryagiwa value ne kafeero yabiraba yabiyimba oba okitegeera esi tudde bwe tuti tukole bwe tuti tukyagenda maaso esowani esi lindako esowani esi gye baliriddeko oli gyaliriddeko ne bagyetanga sinjoze kambo is just small illustration no naye nagyetanga naye nga sinjoze tikibigere ne ku kino kati gwe sowani gwe balirako ne basindika nze nange njirireko yo nange eguddeko enswera zeziriwa byebyo hano zobadde nazo mu previous relationship yo nange ozireete nze ndwale ze baita ze kamba buulire funa example nalanga yeyo nze kankuweeyo lwaki omutuka mu toilet zirimu ziflashinga lwaki otulako butuuzi kibategera namwe abakazi mweflashinge but you don't nemudda ku bwana bw'abandi obulenzi obubafunye bambi bubagala bulina laavu yaabo nemubuddako nemubucunya olw'enkovu zonna zolina mu previous relationships zo ani yakutumayo waliwo yakuyambako kujjamu empale eyo no one so bear the cross if you want to shift right make sure that you heal very well then you continue but the problem you continue with the journey but the problem you don't heal ogenda okujja binango ine ebiwunduwundu you don't give them time to heal
omusajja no aba akwagala atijja nnyo bw'aba atijja nnyo mugambirewo nati abo bagamba that I will love you with all your kids aba akulimba nawe omanyi nali mmanyi munnanga abakazi bano abakulu we bazaalako baba n'amagezi wuliriza tojja kuva eri omusajja akugambye I love you I will love your kids aba takwagala aba kuyiga kodi ina byanoonya esinawo okimanyi oba okitegeera era tobola abakazi bagamba izo omusajja njagalira abaana abanjagalidde ddala nzajagalira abaana era tayagala abaana bange abatanjagala kati omuwadde kodi agenda sooka kwagala abaana alyoka akuddeko oba okitegeera ate tolina bugizi obudde bukyali oba okitegeera esika kubuulira bino ebintu obiraba biringa ebyokusaaga but people are in marriages ge mazima era ese olaba omuntu azaddeko n'omuntu atannazaalako mu bufumbo bwabwe wallahi ya mungu butestinga differently tebuwooma oba kyakibulamu ono omuntu atannaba kuzaalako right taba na bondage na muntu yenna ayinza okuba yes atambudde amakubo yeegasse n'abantu banyinga n'embuto azigjeemu it's understandable naye taba na bondage nabo nti eryawo yasimba ese omuntu gw'ozaddemu omwana tosobola kutula kyemulina muyina ekitonde mujja kusigala era mulinkinga apo omwana bw'anaalwala omwana bw'anaasimanya bikyagenda ewaabwe muyina okwogerezeganya bw'omwogerezeganyiza omwo nga mwejjukanya Douglas, I don't have any insecurity, but I'm talking this on behalf of these men. You know what? I don't love this man. Okay, we ended up with all this stuff. What are abantu abachawa for real? Douglas, I come to you, but okay, it is very possible. But on over dochimanyi ese bulijjo okoma okwogera ne taata w'abaana oli mbufumbo bwange ng'oli ne taata w'abaana mwogera golowooza nze mpulira ki ndagala obeere wa mazima nsimanyi kyowulira naye mba nina kyempulira kati gwe lindako katono kati gwe nga gwe kikusanyusa kitya nga njogera ne maama w'abaana kikusanyusa no nze what I think kutuula once you communicate n'omugamba wano walina okubeera limits nze kino era nkikubiiza nze waliwo abasajja abankoledde kino kyenayagala ati boundaries ezimu ziba porasi. Let me tell you something esi abasajja abamu bakola kino oyagala nkuwa obuyambi mpitira mu maama wo okitegeera ayina be yeewala obutanyigiriza maka ge beba abasajja abalina amagezi nti ngenda kuwasa omwana w'abandi nazaalako dda nina abaana bange mukazi omulala naye kyengenda osooka okukola nga sinayingiza muntu mulala mu bulamu bwange kuteekawo boundaries wakati wange n'omukyalo ono. How am I escaping the communication eno mbe nga soogera naye pitira mu nnyina abaana bali wa jjajja waabwe gwe mba njogera naye gwe saagala kwogera naawe oba kitegeera mulekerawo the more the communication esi the more the chances mw'okuddiŋŋana mubadde mufumbo myaka 10 gwaŋŋambe mutemusobola kuddamu kweryammwe nti oba tolina byosobola kuŋŋamba awo mba njagala mba mwawukanya ddala no communication even ng'ofuna other means to reach your kids not through my wife oba kitegeera naye osanga ekisajja kiri eri kikukuta ne mukazi wo kimusindika omessage mu sente z'amata muzizi no wano nyini zebe sobola bikkiriza and I can't handle that me as a person kuba manyi kisobola okuvaawo esifena relationships zaffe zivudde mu communication and the intense the communication the higher the chances of your affection. N'oba obadde toyina ndeka mwoyo otandika ogikuba oba okitegeera otandika ogikuba n'oddayo chances weeziri kati zesagala bintu bya chances bwe kukaringa temwogera so kati bakole batya find other ways nga tunayingiza muntu yenna mu bulamu bwo making sure nti omusajja ono alina access mwasobola okutuukirako abaana be bw'aba nnyoko kyaba alina okukola that's the only remedy kati oba omuntu ayogerezeganya amakago gano bambi ogatta munno bambi g'osanze talina baana akwagala ennyo bambi alina laavu ye eri eyakatijjo ate abo abantu abazaako tebaba na laavu yakatijjo
oba ogijja nga wenna wagubaguba olinga olubugo nese wali abaana balina omukwano erudde olumu abakyala bano abakufumbiddwa nga bakulukuluko nga balina n'abaana abakulu nga osanga daddi naati oyo abayagala omuntu we naye ogera okuyagala nga balina emboozi oba omukyala lumu yaŋŋambako sometime back nga edda we bafumbizanga abantu bamwe nga tebaagala yali yafumbira omuntu nga teyali amwagala kakyasi najja mukulu bwe 40s nafuna omusajja nga beeyagala that love is nandi katolaba abo oyo yayita alina byagoba abaana be bakulu besakira okitegeera ekyo kiyitinga differently kiyitinga different ku mukazi ali myaka ge katugamba ana naye afunye omusajja wana relationship yabwe abaana bakulu baana bafumbirwa dda welando ke talina musajja oli kyamwagaza naye baana baja kyo tatamata pampa abo abo baba n'ebizibu aho baba n'ebizibu tolina bwogenda mwejjako tolina bwogenda kukola ki abaana b'omusajja obona busiba bukubuuza ddadi waabwo ate ogenda okunoba no nga bukulukulu bumanyi ddadi waabwo omutuufu omwana omugambe okitegeera ate my daddy nooza owulira bambi nobeera bulinga mugwe maama olayo bukwonoonera obufumbo kyova olaba nkubiriza abakazi mmwe tofumba n'abaana ba musajja abaana b'omusajja batwale ewaabwe batwale ewammwe olemekera okujja mu maka gange na migangati gajo ate kitandika otumalako emirembe ekale baana gwe nga bosobola n'ebizibu abaana kati bizibu era mwebambe nga mumanyi abaana kati bafuuka kizibu abaana ba Museveni babbeeyi okuba lwotandise okwana nnyina oli muwaleti oba okitegeera abaana kati kyafuuka kizibu kati abazadde bali mukuza abaana mu masomero naye obukeeke kati abazadde bwe baliko wali owuliddeko abazadde abayogerera statement abaana bagenda kuwumula banaye kabawumudde era tufudde emmere biki you understand embeera si nnungi you get embeera nkyamu embeera mbi oba okiraba embeera si nnungi sana what do you expect nothing kati awo bwe nkugambira mwebambe nga mumanyi mujje munika zammwe nga mumanyi esika nkubuulire chances zino ez'okwagala abakazi abalina abaana amaka go okuyimirirawo kiba kisa kya Katonda ate kiba na musajja ono gw'aba afunye okubeera ng'alamuza kisanga amaaso ge ga kisa nti ne bw'anaakola ensobi agamba tamunenya bambi alina gye yayitira ndowooza wano wamukosa it takes that man who really understands ate ennaku zino abasajja obwongo tebakyabulina esi bwe wava obuzibu oba bwabyogedde oba kitegeera obwongo tebakyabulina bambi ensi dudi eno gyekomye okukulaakulana n'ebizibu okweyongera ebizibu bingi kyolagala okubalinga ebizibu ebyali mu myaka gy'ekyenda bye biriwo kati bills z'amaanyi masanyalaze mu 20 years what do you expect abasajja you need to look for money biki atukisa naye nga yeevaako katadde naawe ate kuggwe gwe badamaginga edda ate naawe omufuukira omulimu omulala okitegeera bijja kuba bimumenya byetaagisa ebintu bino nga ddala omuntu alina that maturity within him abasajja obudde bwe batakyalina kati gw'ovudde eri n'agazibu go wenna bakuwa mu ngoddo limu ebitulituli ate ojje eno n'omusajja naye omufuukira ekizibu ate ojje n'abaana naye bo bamufuukira ekirala tagenda kushokesinga labye bwe yandibadde ayishokesinga naawe you get that's where the challenge is era kyobula mbagamba zaala ng'omanyi sigalayo wabbaawo mubeere mbasajja bamwe babacunye bulungi sifa ababagamba mwegatta I'm telling you oba toliimu manyi bagenda kunvuma naye I will withstand to be honest esi abakazi balekerawo okuzaala mbasajja abangi abaana eno otuuka kasajja toyagala musajja alina baana obawulira abasajja me I don't date a man with kids ate gwe ng'olwedde obalina esi kankubuulira listen abakazi abo balaba abakazi abo balaba tayagala musajja alina baana naye already eyabalina lwaki alina beyeewala oyaba tali fair naye omuntu waddembo gana tayagala musajja alina baana nga naye talina baana olaba abakazi kibakaluubiriza okulabirira omwana w'omusajja ate fe okulabirira abamu kibakaluubiriza namwe mukimanyi nobeera n'omwana wa mujjawo nga gwamulabirira
kati goyagala nze nze olwokuba nkwagala oseye n'emigugu gyo nagyo ogireeta endabirire esi hell come on Douglas oba kitegera kigenda kalubamu bye bye kikyengezaako kugamba kyekino esi buli muntu anywerere waali gwolabyeko ye mwana omuntu omusabire atereere bino ebyokugenda ngaoyagala ofuna omusajja omulala bannange second hand teziweebwa kitiibwa bikalubamu esi ogenda okulaba nga abakazi abo abazaala mu basajja abangi bayinza okuba tebaagala naye nga kiva ku lubaya esi genda wegendeeza ennyo abo abakazi abazadde mu basajja ab'enjawulo tunuulira nnyina olinjulira era nkwegayiridde mwana muwala ng'oli mu makaago nga nnyoko yazaala mu basajja abasukka mu babiri oba mu omu olina omuzimu gw'olina okubureekinga gw'amaanyi lwana bwezizingire lwana kannabwala asuka mbameka mwagu bwana wuliriza esi I'm telling you esi amakaga olaba mwana oyo buli avumu babuganya nanti nkugamba nanti kati maama ayinza okuba akikoze kata kigenda kukulubaka n'omwana byebino ebintu birondoola esi kankubuli wama muwala gwali eyo nga maama yakola ensobi mbeera nkitegeera mbeera bambi lwana bwezingirire don't actually to falling into the trail of your parents era kino kibakubiriza nkibagamba temukolanga nsobi bakadde bamwe ze bakola era ogenda okulaba maama nga bw'omutuuza alina version gyakuwa ng'esobola okutegeerekeka oba okitegeera nti omusajja akolanga bw'ati n'akolanga bw'ati bino nembera nga bambi yali talina buddukiro ng'obuddukiro bwe yali alina osobola okufuna musajja mulala naye kati musobola okukola abakazi oba okitegeera ng'oli mu maka mwoli musobola okukola omuntu yasobola okwesotingira mu maka ng'omwoli kitegeera okusinga okugenda nga mugabattukana mugaba amagulu buli wamu otatanya omukisa gw'omwana wo gy'okoma okwegabangula oba okitegeera amazima gali bwe gati mmwe kambabuulire lwana nnyo bw'aba nnyoko njogera kuba maama bokka batata sina kyembaagaza bw'aba nnyoko yazaala mu basajja asukka mu omu omuzima ogwo obutakwata kuba olina amaanyi g'olwana nago g'otannategeera era naawe genda weetunuulire gwazadde mu basajja abangi nnyo kaali atya olimbuulira eso olina ekibuuzo ekirala tunyuke ye bwamangu ago tunyuke tuve wano ndoza biweddeyo shoninga gikoze nzeka tunyuke olina ebyaliwo tugamba tuwa tusibula tutweyongereyo gubuuze ekibuuzo ekirala sirina bibuuzo kanze kamba kala kategega bw'otuulaawo nze nkyakola sho kankubuuli kano mbadde nako nkeerabidde mwena bennumiza nsaba mu nsonyiwe naye birumamu naye bijja bagasa It's a disclaimer yabyogedde esi siriimu ataliimu nsaba bambi mbeegayiridde emikisa gy'abaana bammwe temugitta mbeegayiridde maama gy'okoma okutabangula amagulu ago buli kaseera n'abasajja ab'enjawulo ottattanya omukisa gw'omwana bamaama baffe be batulerera emikisa nno kambabuulire era nnyoko buli bwakaaba ezziga bw'ati emirembe tojja kufuna taata nno yandika abaana nobikaminga bulungi maama kiralamu oba okitegeera kati mbeegayiridde temutatanya mikisa gy'abaana omusajja ayinza okuba alina obunafu bugumiikiriza okwo kwe bayita okwagala teri yamukwanira yeyakwana naawe wagendayo oyagala ebigerereka bikutunde ogumirawo mbeegayiridde abaana bano baagala okukula maama ne taata nga bamulaba gumiikiriza abaana bano embala y'obugumiikiriza efudde temuli esi buli kigwawo olw'okuba omusajja wamulabye n'akawala amakooga dduka onoogenda kwana atakikola oba okitegeera bambi gumiikiriza bijja gaana akitegeera naye era bigaane nga wooli awo abaana bakule awo ne bwonootambula n'ogenda naye ng'abaana ne muleka obwana obuto ne bulaba taata ow'enjawulo taata gundi taata w'egindi abaana tebakula na bakitaabwe baddala naye gwe bw'otuulako awo omwana muwala gwandaba mu kamera ebintu by'okola ebyo by'okwebaka omusajja ono n'olina ofumbira mu malyanga asatu bikusanyusa ddala gwe bw'otuulamu awo n'ofumiitiriza munda mu mmeeme eyo bikusanyusa
ng'ebyokubeerawo n'ojajjata n'omusajja ono n'oli bikusanyusa ng'otuulawo n'ogamba kati kapita kanneebakako yono omwana waako Tom gutyo yono omwana waako Brian gutyo yono omwana waako bikusanyusa mbeegayiridde era mbasaba omanyi lwaki njogera bino mbulumi reason being nze abantu abajja mu inbox yange baana bawala abalina agazibu amayitirivu kati mbasaba nesse kusaba yenna amagulu mugafunze beera mu bufumbo obwo guma ekijjo buwangula byonna ebiziziko byonna ebinaaba bize yesaala atakomera mpeera abankomera tweyanze Mr. Douglas Ssegawa webale nnyo webalire ddala mukama waffe webale nnyo okujja ku Media esi leero nvuddemu ate nkuvuddemu kuwuliriza era tweyanze nolala ojje nja kujja nina akalala kendeeta mujja kiwulira ate luno budde kugenda abantu banyiivu Thank you so much for loving S Media. Sigala nze na bulime Esther wano ku Talk with SC nga bulijjo ku S Media Uganda. Thank you so much. We love you all. Brian abadde camera. Bye bye.